meeting. Nyabo honorable tukusasira olw'journalist mu tujja batubira nti mwakola bulungi nnyo. Tuli wano lwansonga ng'emu mu babbiri era mbadde nsaba Rita God was here, this extraordinary Rafaeli, ne Muganda wange Rwandasa professor that Utabalaza tell the manager that one Rafaeli, ne Muganda wange Rwandasa Finance and Management on behalf of the mayor. We go to the committee of the whole council. Thank you. We decided to bring this item. We stopped taking garbage to Katikoro. And we requested for an extraordinary meeting, this one, to discuss the issue of garbage at Katikoro. I'm requesting that is discussed by this council. Is it passed that we continue dumping garbage at Katikoro? That's what we ended with. Twaligenze okugenda mu komiti eno gye tugenzeemu nga tusigazaawo abakugu abatuwabula. Information, Madam Chairperson. Nti honorable member mbadde nsaba obeewo ndagaano okibanga tewagenda kubeerawo ndagaano awusobola okugira nga tudde ebbali. Subsequently, when we came back, nawunyise nembagamba twasazeewo kyabaleese kabbegi ekalo tebamuyiwaawo kikyalibeerawo ate tubagambye n'okubizaayo babizeeyo netugamba tulinde kanseri etuule esalewo yuteribalete aleke emikono gyammwe tuwandike n'okuwandiika nti nze ekikaanye nze ekikkiriza tugirinde document eyo twewafadhali tambule bwetu kasasiro yenna mu ggwanga ali ekitezi ali emenvu ali n'eddundu yeetega kukolamu biogas yeetega kukolamu amafuta yeetega kukolamu n'ebigimusa bakitandike kati mukama katonda kyatuyamba. ekizibu bwe kiba e Kampala kiba kizibu kya ggwanga lyonna era eggwanga lyonna lirina okukolera awamu okulaba nga tumaliriza ekizibu ekyo. Naye njagala kubategeeza ekizibu kya Kampala kinene nnyo era ne bwe banaagezaako okuyitaayita ebbali tujja kumaliriza ng'ekizibu kino kirina kukwatibwa mu bunene bwakyo okugezaako okukidduka ne tukijja wano ne tujja ekizibu wano ne tukitwala awalala. Kwegamba you transfer problem from one place to another. Ekizibu ekibadde ekiteezi okijjeyo okitwale Katikoro so nga tetwetaaga ikazetta kati 15 ekyampisi yazigula dda naye MP wa Mukono North yakulembedde abantu be ne bagenda mu kigo ne bagamba temutuleetera bisaani bwe muba musobola mutuleeteremu bantu. Kati kiwandiikiddwa wano azifu nti kyayise kati kisitire proposal kubanga abantu abali ekiteezi teri amanyi oba banakkiriza okugendawa ekyampisi. Ensonga gye bawadde mbufe wane waffe ekyampisi awo twagazetingawo dda residential area. Mwenange tumanyi nti Mukono district terina pulaani y'ekyampisi yagazetinga bifo walibeerawo kino walibeerawo kino walibeerawo kino n'olwekyo ekigambo si kituufu. Bwe tukiteeka wano mu motion tubanga abagamba bino ebintu ebiri wano bya mazima. Bannaffe ab'e Kampala twagala obayamba naye mbadde mbasaba
ebintu ebyo mubirowoozeeko bye mbagambye nti entebe baabagobye kyebagamba ekyebinyonyi tekiriko technical report kubanga olwedde bwe baabagobye n'ab'entebe bwe bayiwa so ekitegeeza nti ebinyonyi era byali badde byajjadde enansana ekira n'ekyambisi gye balina ettaka so omukono wakati mu kukola ekisa ekingi egenda kuba nga yo esusse mu baaluno waliwo essuubi ly'okutugulira ettaka but biliyoni 4 zenkana obulamu bw'abantu baffe biliyoni 4 zenkana obugagga bw'abantu baffe bwetugenda okukonda eminga. So there's been something in the pipeline, but at the same time Tom Clark alina tugamba nti bwe tutakkiriza kasasiro w'e Kampala tulinga abali mu lusuubo olumisinga ssente zino. To my understanding, it is not right. Emergency weri, crisis weri, naye Katikkolo, I don't think at this time we can handle that emergency. Ekyokubiri, environment officer atugambye Katikkolo yateekateekebwa nga wakulisizinga kasasiro avunda. Neneebuuza, are we really sure the tons from Kampala, Zibuwero sorted, are we receiving kasasiro avunda? Kidayo kukiri nti are we ready to handle the emergency for Kampala or not? Tumanye amakulu ga sitting eno gye tulimu lwaki bakiise emergency. Twagala kusala magezi mbagirawo tulabe ekizibu kino tuva wano kyekigenda okuddako okukolebwa. Ekitegeeza nti obudde tewali bwa lukiiko lwa kyalo ewali kintu ekirala. Bali gye tugenda mu kyalo baabalondamu mu bangi mmwe abali wano nga babeesize nti ne bwe batali bwe mutuula mwogera bye mwogedde ne babikkiririzaamu ne bikola mu bitundu byammwe. Nga nkubamu akafaananyi nga bukedde enkya minisitule y'obulamu neerangirira nti ekirwadde kyabaluseewo katugeze kolera nga kiva ku mbeera ya kasasiro ayitiridde mu bitundu bya Kampala. Ffe nnyini abali wano abagamba nti Kampala temuleeta kasasiro tuyimirire mu kamera zezimu tulage okunyolwa teekako n'okuvumirira okulemwa okukola kuzibu kya kasasiro nga twalina omukisa okuba kutusobola okukolawo okutaasa embeera eyo singa eba yakubalukawo ne tuloka omukisa tutagukozesa. So bamembazi basaba nga tuli wano ebisinga obungi byonna ebyogeddwa bikulu naye byonna bikola ng'ate tuli balamu. Nolwekyo tulowooze ku nsonga eyo tulebekeera nkya kwetunuulira kale kiteeso kyajja. Twogedde ku MOU egenda okukolebwa ebigendo kibeeramu byotayinza kubuusa maaso. The deliberations ezakkanyizibwako mu meeting minisita gyakootiza wano mu motion eno gyatuwadde. Mukono municipality be supported with 1.5 billion shillings okwongera okugula ettaka. Mukono municipality be assisted with equipment to provide space before garbage is deposited. Ekyo kigenda maaso kuba ebyuma byatuuse ebyo gye biri ku ground. TC akagamba ako aka at least 3 days kategeeza nti singa motion eyo tugitwalanga bweri tutegeere nti either ekiteeso kiri nti for 3 days oba at least 3 days wali anjawulo. So nsaba legally technically a statement eterere bulungi nnyo mu MOU egenda okukolebwa kubanga onalebo Sebunya abadde agamba nti ennaku bwe zinaggwako mweteefuteefu okunga abantu wakye babire ku gate bali okkiriza mmotoka yonna kuyingira ate nange erowooza nti kwekyo nyiza omuwakiri
ekisooka Madam Speaker, ekisooka kya bulimba ddala kasasiro teziza kwera naku 3 ze batugambye puroguramu gyoba tenakolaki tuyambagane tulina kwerimba nga tuli wano tulina okulimba abantu gyetukolaki tuteese ekintu nga kiwuka kunaku emeka esatu